Neno okutawa kirinzibuka abeera ngolooza nti olumulamu naye nga tuli awo omukama waffe ow'eddiini ajja kwogera tumugulumiza olwaleero ffe abakristo abaorthodox olwaleero ye Easter nga bwe mumanyi emirundi egisinga etera kukwatibwa wiiki emu oluvannyuma lwa Easter eya Western Christian history naye nga tujaguza olwaleero amazaalibwa amazuukira aga Mukama tulina essanyu nti ate era Orthodox Church yegenda okukulembera okusabira Ssaabasajja Kabaka ku lw'amazaalibwa ge omwaka guno. Nina essanyu lingi okubeera wano maaso gammwe nga tusimbula omusinde guno bwe muzze n'essanyu lingi n'okwagala kungi ng'abaana ba Buganda nga muwulidde omulanga gwa Ssaabasajja emyaka gyonna era tubalaba emyaka gyonna nga mudduka omulanga gwa Ssaabasajja ate ng'era ssanyu lya ffenna ate era buvunaanyizibwa bwa ffenna ate era kijja ssanyusa ne Mukama Katonda singa tubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa mu bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe n'essanyu lyonna Mukama yabituwa naye nga tulina bitambuliramu mu ngeri ya buvunaanyizibwa. N'olwekyo n'obulamu bwaffe obulamu bwaffe tubwegendereze nnyo bwe tuba nga tuli mu lutalo luno olw'okulwanisa akawuka ka Mukenenya ate nga ne Ssaabasajja awagidde ate n'atukoowoola omulimu ogwo tugukwase maanyi na buvunaanyizibwa ate tugukwase n'okwagala Katonda n'obuulize eri Mukama Katonda nti essanyu Mukama abanga yalituwa essanyu ly'obulamu naye nga lirina kutambula nga ye yatutonda bw'ayagala. Ensonga lwaki singa tuva mu makubo ge tusanga ebizibu bingi akali tukoowoola yo ng'eklisiya eteekawo okukoowoola kwenenya kudda eri Mukama. Bwe tudda eri Mukama ne tudda mu makubo ge twewala ebizibu bingi bye tuyinza osanga mu makubo agatali ga Mukama. Amakubo agatali ga Mukama bwe bwenzi, okutambulira mu bwenzi, oli n'aleka amaka ge n'atambulira mu bwenzi. Be bavubuka okutambulira mu kusanyuka okw'ekyeyonoonero, okusanyuka kulina kuba kwa buvunaanyizibwa ate kulina kuba kwa bugumiikiriza. Ate singa nga abamu abatasobola kugumiikiriza ate n'omulango ogw'okwekebeza weeguli. N'olwekyo nga ne maama w'essaza bw'abakubiriza tugende mu kwekebeza tusobole okulabika nti obulamu bwaffe tetubusaddaakayo olw'embeera entono ey'okulowooza ntusanyuka netumaliriza nga tubwonoonye. Wanga emu biri duka twanirize abaddusi abasookedde ddala okukomawo. Ebo mukulike ekkubo abaddusi abalala baabo batuuka tubaaniriza nnyo. Mukulikireeyo ddala, mukulikireeyo ddala twanaddamulira. Ebo tukwaniriza. nze Nakiyingi Jane Bakalikwira
Bene gwe yasiima nkulembera essaza ly'e Busoga lya Buganda. Nina n'omumyuka wange omwami omukungu Ssennyonjo Moses, era tukolagana bulungi, tuddukanya essaza lino. Bannange tulina essanyu lingi olw'abo bonna abeegasse mu mukolo gwa leero ogw'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala, abakulu n'abato, abakyala n'abaami, n'abo abatalina maanyi gaddukwa naye nga baguze emijoozi ne bajja mu kifo kino St James Secondary School we tuli, tubeebaza. Bannange twongera okubakunga, muteeka amaanyi mu bintu bino. Ate kati omulamwa gwe tuliko gwa kulwanyisa Mukenenya. Ffenna tetwagala Mukenenya, twagala bazzukulu baffe, abaana baffe n'abazzukulu bonna bawangaale. Bannange tulwanyise Mukenenya, era gwe mulamwa oguliko kati, twekuume twekebeze. Nze Nsubuga John Eric, nze ntwala ebyobuwangwa n'ennono ku lukiiko olukulu lwa Nkobazambogo mu ggwanga, era mpeereza Namulondo nga nsinziira wamala mu bendobendo obw'ettubutundu lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busoga. Nga Bannankobazambogo leero tuzze okwetaba misinde gya Ssemunywa, wabula nga ate tulina ekyenjawulo era ekyenkizo. Tuteeseteese enteekateeka ey'okukebera abantu ba Ssaabasajja Kabaka omusaayi nga tukebera akawuka ka Mukenenya wakati mu kaweefube ng'okulwanyisa era n'okufutiza akawuka ka Mukenenya. Kale nkoowoola era nkunga Bannankobazambogo mwenna, abavubuka ba Buganda mwenna, abantu abawangaalira mu ttundutundu lino erya Busoga mwenna, mujje mwegatte ku ffe tulabike nga tukebera akawuka kano, ate twetabire ddala mu nteekateeka zino zonna. Tusiima nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa omwagaanya ng'atuwa omulembe gwe omutebi, tulabika nga naffe abavubuka twenyingira mu nteekateeka zino wakati nga tuweereza Namulondo ne kaweefube okulaba nga Buganda ku ntikko kirabwa n'amaaso ne kiva ku mimwa. Amazzi